Obunkenke bweyongedde mu kitundu kya Pa ekisangibwa mu ggombolola y'e Pabo mu disitulikiti ya Mulo oluvannyuma lw'abantu 5 okuttibwa n'abalala 32 ne balumizibwa ng'entabwe eva ku ttaka erikaayanirwa wakati w'Abakyoli n'Abamaddi nga lino liri mu byalo bya Obi ne Lajalula. Olunaku lw'eggulo abaka ba Paalamenti okuva mu bitundu bya Chuli n'omukulembeze w'ekibiina kya DP Norbert Mao n'abakulembeze abalala okuva mu bitundu bino basinkanye abamu ku batuuze abaakoseddwa era bano ne babasaba babayambe ku nsonga eno. W'abakulembeze bategeezezza nga batagenda kuva mu kitundu kino okutuusa nga bazudde ekituufu era nga basigadde boogera ebikankana eri abamu ku bakulembeze okuva mu disitulikiti ya Jumani. The Member of Parliament from Adjumani side, Mark Dulu, made it very clear to us that their people can't attack. And despite all this, no serious step has been taken. We have actually swallowed enough. Akulira poliisi mu bitundu bino agamba nti okunoonyereza tekunnabaako we kwatuuse kubanga tewali yavuddeyo kuwaaba. And I also agree there may be somebody lying somewhere. And also we can still move together and we go and look for these people who are meeting. Ebikolwa bino ebyokulwanagana wakati w'amawanga byongedde okuvumirirwa abakulembeze mu ggwanga nga kw'otadde n'ebitongole by'obwannakyewa nga guno osigwa omulundi ogusoose okulwanagana okw'ekika kino okubalukawo. Mu 2012 Abakyoli baakubagana wamu n'Abamaddi era ng'entabwe yali eva ku ttaka.